Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Kansuubire nti muli bulungi nange ndyoke era mukama ankuumye. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa nammwe abakuumye. Waliwo byonna tebisobola kutambula nga bw'obyagadde. Nange leero ngenza okukera ku makya nga nina kisenyiga ekya winter ekya weather changing. Nina omutwe, senyiga, musujja, omugongo ngukuŋŋaanyiza, egundi ezimu nzironze eri natti, endala nenzijja sayidi eno. Ate sigwe mukadde gwakoonoddaana fourth floor. Kati okuwamatuka ku fourth floor zikirire bwe nti muganda wange nga amagumba gameketa pwa. Naye neekuŋŋaanyiza mukama n'ansobozesa era bye nnina okukola mbikoze ate ngenda bikola. Bayibuli egamba nti nammwe abakadde mudda bujja ng'empungu. Mukama ajja kunziza bujja ng'empungu. Ogolooza mboolo. So ninamu ssenyiga, ekifuba, omutwe. Naye mukama ajja kunsobozesa okukola bye nnina okukola. Wandiika ekitabo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'E12 omwaka gwa mukama waffe ogwa 2021 tunatera okumalako omwaka era tugumazeeko gugwako nkya. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa gutumazizaako. Bw'omala okuwandiika ennaku z'omwezi wandiika Bassekabaka ekyokubiri essuula ye13. Tugenda kuva ku lunyiriro lw'e14 okutuuka ku lunyiriro lwa20. Njagala olwaleero nzize kubuuza mmwe ne bakitaffe mu Katonda, bwe muba mulaba bakoze kye balina okukola, oba mmwe bakitaffe mu Katonda bwe muba mulaba mukoze kye mulina okukola, nammwe musobola okutubuulirako ne mugamba wabula baana mmwe bannange muwaayiriza nga tukoze. So tukyali buli lunaku nja kujja mbabuulire kubanga abo abasajja mu biseera bwe biti omunnyo gwe twali tusigazaawo ate kati gwaweddemu ensa. So bw'oba olina omunnaddiini yenna ne bw'aba yawummulanga kazimba mugalu mumuteekeko asobole okumanya kiki lwaki yagenze mu retirement nga tannaba, lwaki yafunye forced retirement. Omanyi baritayalingisiza bannaabwe olw'okubanga tebawagira Museveni. Kino nkibabuulira nkugambye ebyama bya kkanisa kati nze mbiina n'ekereziya. Oyo omusajja akulira Central Buganda vidiyo etandise. Omusajja akulira Central Buganda yaddira munne n'amugamba ateeke ekifaananyi kya Museveni mu woofiisi, munne n'agaana. Bamulitayalingisa nga abulayo emyaka 4 olw'okuba aganye okuteeka ekifaananyi kya Museveni mu woofiisi ye. Okitegedde gundi n'okufa n'afa. Bwe baali bapulaninga okuleeta omulabirizi w'Kisaaka Gomba, yali aliwo omulabirizi omutuufu eyali aliwo nannyiniwo Omuganda Katonda gwe yali yatumawo, baatugamutuge battamutte. Baamutta ne bamuwayiriza mbu yafunyisa omuwala olubuto ku kyalo. Omuntu afunyisa omuwala olubuto battamutte. Ntagali nga tannafa, ntagali nga temunnamutta. Nga temunnamutta. Bugingo yalufunyisa hawusigalo nga temunnamutta. Ne bamutta ne baleetawo Omunyarwanda ali awo ng'ewa Ronald Mayinja n'omwana omuwala ali mu bitundu ebyo awo ng'ewa Ronald Mayinja awo we bazaalibwa. Omusumba waawo battamutta, omwawule waawo ne baleetawo Omunyarwanda atamanyi Luganda. Kaakati wulira ki kye bakoze. Message yatuuse. Oyo musajja Henry oyo personal assistant wa Musaasizi wa gundi wa Flavia Byekwaso, bagambye beekunge bonna, baatudde bonna ne beekunga ne bagamba babawadde vidiyo zange abantu nga 20 ne babagamba omwana abitegedde atya.
ne beegumyagumya ne bagamba waliwo omuntu kati atulinako omutima omubi omanyi abo babbuloga kasitoba wa ssente nga bakwokesa kakati banjokesa nze omusajja wa Katonda ne bagamba bwe bati naffe tumuwe ssente vidiyo yagijjeyo banoonya namba yange enamba yange eri +974 33 93 96 39 basajja mmwe mugiteereko nga muŋŋamba okugyayo vidiyo zange mugiteereko nkugamba ekigambo data waggweko gwe wakateekawo bw'onooba okugiza ku data ate bw'ononkubira direct nja kulikodinga kwegamba mu bwangu temutawaana kunkubira nja birikodinga mbikubira abantu temutawaana kukuba simu yange ekyo kyo nkibabuuliriddewo temuswala omulundi ogwokubiri gezo onkubira ogambe mwana gwe jjayo vidiyo eyo oyo omusajja w'enatete yagambye nje munkubire yagambye Flavia byekwaso omwana agambye nti wabba kyasanku mbimanyi enamba yange eri +97433939639 njagala omuntu ogikubeko ng'oŋŋamba jjayo vidiyo oba mmwe mwaginkoledde oba mumanyi gye nabijje nja kukugamba ekigambo jagamba ono musajja si musajja wa Katonda Allahu akbar anti kakati nsumbi wa badi bulaka kube simu yange oba mumanyi ndi mulwadde nnonze gwe mulaba naye obusungu waliwo ekintu ekintemba ku ssaawa eno beeti bazzukulu abagambye ekibazzukulu kakati sinze ndiwo era muwulirize nnyo aliwo alina kyabagamba mujja kukinziriramu nga vidiyo ewedde bazzukulu sinze aliwo ndi mulwadde omutwe gunuma gumbobba olubobba naye mbadde sobola kumira mpeke sisobola kunywa tuzzi sisobola kukola ki nenguleka gonnume kalamba naye nkya nga tobuvudde mu kisiibo nja kugumirira panado 10 zonna zesimize nja kuzimira lumu gujja kukakasa nti siri mwangu basajja mwe mutere ku simu yange kazimba mugalu mutere ku simu yange beekubidde bonna ne bagamba bannange omwana abyogedde mwe basajja mwe abakristaayo mwe mukole kanisa mukwate mujjukira agataliiko nfuufu abantu bakuba levulanda waliwo levulanda yali aliawo yeefuula kamenyo akuta omugga akubona akuba oli omwana yabuuka n'amukuba tteka ebbiri mu kifuba n'agwa bw'ati aba ne bagamba taata afudde taata bamusi lwaki temukwata oyo musajja wa Central Buganda ne mumugoba egindi ekanoni ne mumugoba bannange kambabulire waffe ku kyalo ewa oyo omusajja eyali akozesa jjajjange oyo gwe nabanyumize yamuwa ekibanja amulundira ente gwali mwaka gwa 92 yali alinayo omwana ku secondary omwana we ku kyalo ye yali yekka asomera mu secondary ng'asomera eyo bayitayo Kasaka simanyi Kasaka omwana we n'agenda afa yali mu senior 6 nga mwana muto ayambala galubindi omwana mutunga ayambala omwana oyo mujjukira baali bamuyita Kato mujjukira nali mwana mutunga nyine emyaka ngoba gyali banga 9 mukirana mu 9 awo nayina emyaka 9 awo bwegityo nze sikweka myaka kakati oba 10 abaana b'e Kasaka ne bagenda bajja okuziika munnaabwe nendaba ekitiibwa kya secondary seba abaana bato bambadde galubindi abawala n'abalenzi bambadde white eno wansi baali bambadde oba empale ne sikaati za kakobe neŋŋamba eno ye siniya olwo nga nkyatuba ne P1 ku myaka 9 taata nsomera ku bubaluwa eyo Kasaka simanyi Kasaka yali y'amaanyi ng'omwana we waffe omutaka we waffe akulira eyakozesa jjajjange ng'omwana we asomera eyo Kasaka kati osobola otwalayo omwana wo ekitiibwa mmwe kyali ku kyalo kimanyi abaana ne batufukirira mu ngalo ne batugabira akatogo bane abaana nga balina empisa ne ngamba empisa mu sekendulezo bazikola batya ebyo byebimu abo abaana be nabalabako natandika okulowooza ku secondary naye ate nga waliwo omuziziko gwa P7 emyaka 10 ebyali ebya 89 nyingira nenwana nenyingira secondary 21 after myaka 10 21 nange nenyingira mu secondary nendyoka nsiba ku ttaayi nenyambala ku galubindi naye nga sivaawo ndaba ebintu nengamba zo galubindi kanzireke nazambalanga nzirayo wakanva gaba mutabani wa Katongole mumulabye avuddeyo kusomera siddamu kuzambala paka atera lwendi bankomawo aja naye mwe basajja mwe ab'e Kasaka gwe musajja wa Central Buganda gitere tere simu yange Flavia byekwaso tere simu yange ati nawe oli mwogezi
jangu obyogerere anti oli mwogezi nange ndi mwogezi w'ekereziya ate Ssaabasumba nawe jangu oyogere ebibyo wulira mwatta omulabirizi w'ekisaaka ne muleetawo omunyarwanda atamanyi Luganda abo mbamaze Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu njagala okwebaza Katonda olw'ekisiibo kino mwongere okusiiba n'okusaba twegayire Katonda olw'eggwanga lyaffe Katonda akola kinene nnyo ku kununula eggwanga lyaffe omanyi eggwanga lyaffe we lyatuuka ffe tulina okukyekwatiramu buli awali omulyoyi w'emyoyo azungazunga bw'ati mumuteeke ennyala awo muggyeko ekintu otwale ekintu mu maaso mugende wa Mama Roda funa prayer cell bwe munatandikawo basatu okubeerawo kwa Katonda bwe kunajjawo enkya mujja kuba bana luli mujja kuba bataano mutandike okufuluma ennyumba nga tekyabamala mukuŋŋaanire mu muti wa Mama Roda era wa Mama Roda bakuŋŋaanirayo kulya mbizi mugende wa Roda Bebuli gamba Sister Roda gye bakuŋŋaanira Mukama n'abasangayo Petero najja ng'ava mu kkomera mukitegedde now security alerts zenina nagezezaako okuzikolaki okuzifuuzafuuza banange ssenyiga nnuma bwe mulaba embeera gundi etali ya bulijjo nga mukubira Mukama engalo ez'amaanyi gwe kasitulaba ekintu nga si kya bulijjo gamba nti Mukama weebale amiina President Museveni yakikolako mu musajja n'amugamba thank you Mr. President naye mwenno musaaga thank you Mr. President for what thank you so much Mr. President so bwe mulaba embeera etali ya bulijjo sinze ensoose ani oyo buwaba wakyankalanya agende mu ofiisi nja musangayo ab'eggulu mbanoonya labayo security alerts eziriwo bateesezza nkyagoberera ekintu kya Desh Kananura okuyingira Emengo okunona simanyi mbuno Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa yabawa ettaka kintu kinene nnyo drone yange etandise okukigwa mu buufu nja kukibaleetera anytime kinene nnyo kirimu okunafuya Buganda mu bintu bingi I will let you know anytime nze siina nkubira simu siina editor no nja kujja mbibawenga bwe biri mulimu okunafuya Buganda bagambye okusinzira ku mukyayino oli gwe nabagamba luli eyo ababalira dynasty kye yabagamba Buganda ekyali y'amaanyi bongera okufuba okulaba nga banafuya Buganda bagambye Buganda yesigadde eyina NUP babaze elements 3 NUP Kyagulanyi Kabaka ebintu bisatu n'obuwagizi olwo eyo ye NUP ne Kyagulanyi bo bateeka awo oyo yali buli wantu wonna alinga wulira ne bagamba bwe bati bafube nnyo okulaba nga bagira policies ezinafuya Buganda era ne bagamba bwe bati batandise okutwala Abanyarwanda ababadde mu campusi za Uganda ne babatwala e Congo mu kitundu kye bamaze okuwamba kye bamaze okutereeza obulungi bakiyita Kisenyi like that so bamaze okukitegeka obulungi batandise okutwala Abanyarwanda ababadde mu campus e Uganda ne babatwalayo ne ba investors bagenzeyo okulima omucere kuba ekitundu kinene waliwo omugga waliwo ennyanja eyegatta ku iziti bundi bujo ennyanja eri awo kati ku side ya Congo awo wo bamaze ntoroko gundi awo so bagenza okulimayo omucere n'Abachina Korea ne Pastor Kakande naye agenzeyo okulima omucere ne Pastor Kakande agenza okulima omucere Congo I repeat ne Pastor wammwe Kakande nabbi wammwe agenza okulima e Congo we bamala okuyuwa omusaayi ne basendawo nnyiniwo ne bamutta ne bamutwala mu kampu e Uganda Abakongo babaleeta Uganda Abanyarwanda babatwala Congo okubawa ensi bali babagamba mujje tubayambe UPDF erumukwata nga bamuteeka mu kimotoka nga bamuvuga agenda okwejjukiriza ati ngali gundi Nakivale ngali Uganda kati ate Abanyarwanda bo babatuto bawa ensi eyo gye batandise okutwala mark my words mujja kiwulira era mujja kiraba ezo ze zimu ku security alerts zeninawo Ssaabasajja Kabaka Mukwano mugenda kutuuka ekiseera nga ne birthday yo tokyasobola kugijjako
nga n'amatikkira tokyasobola gajja ku in fact wulire ekimu ku kye bagambye bagenda kuleeta omuntu awamba Naggalabi. Mujjukira omusajja yagezaako okuwamba Naggalabi abantu ne bamukwata. Waliwo gavumenti gwereeta luli baali batestinga bamaze okulaba engeri gye bagenda okulwana n'ekitundu kyawo baleese waliwo omuntu agenda okuwamba Naggalabi we batikkirira kabaka. Buganda mwetereeze. Ssaabasajja kabaka munaaye Ssaabasajja agenda kutuuka ekiseera nga n'amazaalibwa simanyi birthday simanyi amatikkira simanyi ebya Buganda biki olukiiko lwa Buganda bagenda bawera. Museveni yagamba yalina olukiiko lwe yalimu n'agamba bw'ati Obote yakola bubi okulumba Buganda ng'alina emmundu. Waliwo engeri nnyingi nnyo ez'okulumba Buganda nga takozesezza mmundu ate n'agiwangula. Abalangira n'abambejja ne mukuba engalo ne mugamba wabula taata oyogedde kyekino kye mulimu. Omanyi ayogera ebintu ne mukuba engalo nga temusengejjeza. Yagamba bw'ati eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho ate mu mukaba maama abaana baffe abato naye nga bwe yakyogera mwakuba engalo. Yagenda ekibuga n'agamba sina gwe nkolera nze nkola byange ne mukuba engalo. Kati ate mukaba ki abenalemba mukaba ki tewali atagenda kukirozaako bwe mutasituka. Ssaabasajja kabaka ekigambo kyo kimu bwe kiti tusobola okuyingira omwaka nga Museveni avuddeko nkubuulira. Ssaabasajja kabaka osobola okwongezaayo olusooka. Uganda olusooka osobola oddwongezaayo ne tulukuza nga Museveni avuddeko. Ssaabasajja kabaka wetulaga mu Buganda kamba abuulire Mengo anti nze jjajjange Wankima okujjako nga muli paati ku Museveni mugenda kunvuma mugenda gamba Abanyarwanda batandise yatandika eno bwati kakati agitandise ogikuba. Mwe mumanyi buli omu antuume kyayagala okuntuuma. Mengo okujjako nga muli paati ku Museveni bwe ngamba Mengo sigamba Ssaabasajja kabaka. Ssaabasajja kabaka mwagala nnyo agonde. Administration ani agikulira administration ya Ssaabasajja kabaka. Okujjako nga muli paati ku Museveni bwe muba temuli paati ku Museveni mugamba abantu ekyokola. Kabaka agaba olutabaalo. Atugabire olutabaalo. Alutugabire okujjako nga muli paati ku Museveni. Kale mmwe mwogere tulemerere. Tugende twenenye ffekka. Mbasoomooza okuvaayo mu kikoli. Wamma mwe bannayuganda nga ttalo tetusobola kugenda tunonayo gundi Seggirinya. Ekintu ekyo mwakirowoozaako oba mwakirekaawo? Bannayuganda miliyoni 2-3 tetusobola kugenda ne tujjayo Seggirinya nga 5 nga n'omulamuzi tumulina. Omulamuzi ajje ne sitampu ajje n'empapula ze oyo ye tumutwala nabyo baaga yagitwale. Ofiisi yonna agiteeke mu bulifu keesi abo abakyala gwe no bazanyisa. Omukyala oyinza omuvuga ku bodaboda ng'ayambadde ensawo ennene n'omutuusawo omutwala n'asumulula ensawo n'aggyamu ensawo n'agiweeka mu nsawo n'asumulula n'aggyamu ensawo nayo n'agiteekako mu nsawo n'aggyamu ensawo baba n'ensawo n'aggyayo akatini weekati ng'essimu eno nako n'akagyamu akalala kannaako akalinga eryanda n'aggyamu ssente n'akusasula n'agamba tusimbula n'addamu n'azipanga buto ensawo mu nsawo n'ayingira mu nnyumba naawe n'ogenda. Ateeke ofiisi yonna mu nsawo ezo ze batambula nazo tumutwale ajjeyo Seggirinya. Ne Ssewanyana mwenga 5 tusobola okikola. Kyekyo ekirabo kye tuba tuwa Uganda tugiwe ekirabo kya Mr. Pudeti nga 5. Naye Uganda yo tuligiddizaako ddi? Uganda etuwadde bifene etuwadde ebikajjo twalya bifene. Waliwo abaana mu Christmas eno bavanga e Kampala ng'abaana batukula ng'abaana bonna banyirira omwana talina nkovu ku mubiri. Nengamba bano abantu bo baakulirawa nti nga bwe batutunulira batwewuunya. Abali mu kulya mu nsonyi ife Abanyarwanda tetulina mpisa bwetutyo bwe tukola. Mujja kutoloba n'Abanyarwanda mu wulira abaana ne batutunulira ne babuuza ono omuntu oba si muntu kubanga nyambala kapale kokka. Olubuto lwe luwalampa ffene buli ssaawa bw'owesika bw'oti bw'oyambuka bw'omala ofuna kifene n'olyoka okkira kati wano nga tewaliwo maliba. Waliwo abwayubuse bwenna buyubudde bwo bwa white. Waliwo obubisibisi obutonnya omusaayi. Waliwo buno obwa bbulaaka obutannakala bwe mbukwatako bunnuma. Abaana ne batunulira olubuto n'enfuuka ekyobulambuzi gwe olubuto lwabaaki.
Abana be Kampala nga boogera Luzungu oli mu P7 mama we nayogera Oluzungu akana ne agenda kaleete jjiiko n'obuuza kati bana nova onogenda otula mu lusuku n'ogamba kave ku baana be Kampala mbavire basigaze emirembe tusambasamba mwawo omupiira ne bajjayo engatto n'olyoka omukuba endobo nnyina najja lwaki omulinnyo omwana wange n'omubuuza ali mu ngatto si yanninye anninye ate n'akaaba nga tebigatta nga tulina ebigere muganda wange mwenno musaaga ye mpiseewo genda eyo muwulire mumusituke mbadde mbagamba Uganda etukoledde byonna mu mbeera bwetu Uganda yatukuuma n'etuwa bifene n'etuwa ebikajjo n'etuwa bundiizi nga olinnya ku kitooke waggulu nga kandiizi kayengedde n'ogenda okalira waggulu ng'enkima n'etuwa emiyembe naye Uganda tugiddizaako ddi tugiddize Ssegiriinya nga 5 bino byempitamu namwe Uganda yabibakolera dda wasulako enjala Uganda n'ekukuuma n'osulako mu mwala Uganda n'ekuprotectinga laba noono Uganda tugiddize Ssegiriinya waaye munoonya temulabako waliwo abaana kati ababonaabona be bafunyisizza embuto honna kyova olabanga bingi nnyo Minister wa Disaster and Preparedness n'amagezi ali mu kkomera abaana batandise zaala ku myaka 12 Ssegiriinya senga yatuuseewo dda ng'ekyo yakisolovinze dda Uganda tugiddize Ssegiriinya waayo emunoonya temulaba nga 5 mu kirowoozeeko mwekamba bulire mujje waakajanja Isirayiri teyalina WhatsApp teyalina Facebook teyalina Twitter naye yakola etya bakuŋŋaana ekiro eki oba bakuŋŋaana batya namwe mukuŋŋaane nga Isirayiri tugende ate Bayibuli egamba tewali yasigalayo teri mu Isirayiri yasigala Misiri naye fe abalina ne WhatsApp group fe abalina ne Twitter abalina naye lwaki tetusobola kusituka mulundi gumu ne tufuluma ki Uganda kiri ekikadde ne tuyingira ekipya kiki ekitulemesezza nga tuyina source of communication nga 5 Uganda tutunuulidde bweti bwe muba mwagala okulya ku bibala bya Uganda ebipya tuyingire mu mpya tuve mu nkadde eno gye baabotola ddayo neetonya tugivemu tugende mu mpya nawuliddeyo mbuno simanyi mbuno abasonda gundi mbuno essente z'ekisaawe mutabani wa Nadduli essente ze beewolera ku kisaawe sooka otubuulire zaakola ki watandika ddi okulumirirwa ekisaawe gwe ngani waziryako bakitawo yaziryako sooka otubuulire bwe muba mwanziryako mutubuulire tuzisonda ngani ez'ekisaawe gwe jakana kyogamba Buganda terina $2.2 ejja dola bw'eba ekyagala lwaki tekijjaayo Buganda terina $2.2 ejja dola tudduka emisinde tukola twasonda ettoffaali batuule ku ezo eziri ku akawunti bwe baba baagala ekisaawe ffe ekisaawe tujja kinunula ku ssaawa zaffe ku budde bwaffe nga tumaze laba noono jakana najja nyina 50 ya master plan najijja mu kisenge kya Nadduli era namwe mukimanyi nti nno yabula mujja kutyo kyogera mukimanyi nti nno yabula mwandeete ewammwe nga ndi pulamba ate nze nnyina kyesikoze nga mpeereza musenyu nagenda okusoma bwendi nendaba 50 ya master plan nga nenkuyege zigiriddeko ekitundu nagitwala muginoonya oba gyeri nze mumpita wa kusaaga Nadduli bw'oba owulira ng'oyagala kununula kisaawe tunda ettaka lya kitaawo ogenda okinunule bannayuganda temusonda bisente ebyo wulira kuninga obudde budduka ekiri e Uganda ekirala njagala okuddamu ku muhoozi eyakutte Twitter warrior omwami Kakwenzi Rukira Bashaija saga yaabwe nginenyeza Museveni njagala njiyitimu eddakiika nga 5 nnenya Museveni ku nsonga eyo era mwenna abavuma Kaine Rugaba Kaine Mizimu omuvumira bwereere ekizibu ye Museveni yakwata omwana we n'amulowoozesa mbuno jjeno omwana n'atandika okkiwulira era omwana buli lw'otakimuyita awulira ng'omuyisizaamu amaaso omwana si musobya naye gwe omwana gwe bw'oweraba oli jjeno mpaayo oli jjeno ng'owaawa ekyo kyokka omusajja yayogedde mazima ate bannange emmese bwekusaba ekigo toleeta mulawo emmese bwekusaba ekigo toleeta mulawo ddala Kaine Mizimu weeraba oli jjeno gwe tubuulire muki mu njogera mu ntambula mu nnyambala mu kwogera mu reasoning muki mwoli jjeno sooka otubuulire omanyi
kitaawo bwe yakulimbalimba nakupikapika nakuleeta n'otandika okkiwulira n'okigula n'okiteekamu ssente n'ogira balamu n'omulongoosa obwongo n'obuteeka mu t-shirt bw'aba tajambadde tasobola nakusala kkubo lwe yayambala nga tayambadde eyo bamuvugira mu mmotoka paka ku mukolo ewa gundi ewa Sebunya n'alinnya emmotoka tasobola sala kkubo nga tayambadde t-shirt eri ne bakupikapika jeno naye mwana gwe oli jeno waliyo jeno atambulanga gwe bw'olaba Dumbayi naye lumbuye omumanyi ow'ejino yagambye bwati yagambye ttiimu yeewaabwe mbataddemu ssente mugende musambe omupiira muleeta ekikopo kya Afcon bwe mulemwa Afcon muleeta ssente zembataddemu bwe muba temukiwangule temugenda yazibataddemu mwalaali n'abadividinga okuva ku coach simanyi technical bench simanyi omuyambi waani simanyi fulaga beyala simanyi fulaga laiza simanyi rifu bonna yabagambye mbataddemu obukadde 7 bwe mutaleeta kikopo buli omwande ampaako bwe buti mukomyewo ssente za gavumenti temugenda mu kikopo bwe muba temukireete jeno kiki kyofaanaganya Dumbayi naye gwe ne Kahindo Tafiire mweraba muli bajjeno gwe Kahindo Tafiire ne Moses Ali muli bajjeno ng'abaaba olaba ofaanana Nyakayirima gwe bw'oba olabira ddala ng'ofaanana Katumba Wamala oba Lukeeki naye owulira bajjeno zalayo novuza Magadishu bagenda ne watugamba mbu wagenda okubako ne Garamba n'omusanga nga yakava bwati mu buliri nga bwokya n'ojjawo uniform ye ekooti n'ogamba ekooti yakko nigende ne bagamba ono mwana jeno kakati bagenze Kongo ne bazimba okusiisira ne balinyirirawo ne bateekawo ebijaketi nti enkambi yaabwe ennene yiino badduse bujinga eri agamba omwana ali Kongo agobye ebyo naye mwana gwe bweweraba oli jeno waliwo omukyalo omukadde mumwamwerabira ku gataliiko nfuufu yafuna yawo akalenzi mukyala mukulu ali myaka 7 yafuna waawo akalenzi akakolaakola ku kyalo ewuwaawo bwe katyo kakolaakola ku kyalo kamulimiralimira kati omukadde yali awo atudde ng'enkuba etonnye nga bagira bwe bati ne baseerera omu n'agwira munne omu bw'agwira munne bagenda okusitukawo oluvannyuma lw'eddakiika omukyala naga mwana gwe ngwiridde tobanga ate omukyala yali tazaalangako mu bulamu bwe obwongo bwe ne bumuwa nti kakati omulinzi yamulimba n'amugamba kakati kiwedde oyina kyolonze mukama akikuwadde okitodde omukyala n'atandika ozimba olubuto kumbe alina ebizimba n'atandika ozimba olubuto ab'ekyalo ne bagamba oli lubuto lwani naga ati munjogerera ku dadi oyo mwana dadi wange bagenda okugjayo akaana nga ye Kabanda ku Nalweyiso Kabanda ali mu kufuba kuzaala mu Nalweyiso mwana njagala mugambe Kabanda akube essimu yange eri +974 33 93 96 39 yeegaane nga Kabanda ali mu kuzaala mu Nalweyiso baana munaye nga n'omwana nga batandika ogundi okulaba olubuto ng'ekizimba kikola bwe kiti nga bagenda mu ddwaliro nga mulerwa abakwatako ng'agamba ate balungu ng'omukyala teyeefuula ekirala ng'ajja ne ku gataliiko nfuufu ng'agamba muzungazunga nnyo ne mukwata abantu aido ono dadi temumukwata ono ye dadi w'abalongo bagenda okujja Mulago dokita n'abakebera n'agamba omukadde kyamuyingira nti kati jeno kati atandise okwewulira nti jeno naye talina lubuto wabula katumuyambe tumulongoose ebizimba tubijjemu omukadde n'agamba Uganda mujje mu nnyambe lwaki abasawo b'e Mulago baagala okunzibira abaana nga nnina balongo bye bya muhoozi bamugamba oli lubuto oli lubuto lwa jeno kakati oluzadde ogenda dduzaala muhoozi yerabira ddala nga jeno ssebo naye muhoozi bw'oba olaba oli jeno ku ki ku ntambula ku reasoning nkootingirayo mbuuliraako omuntu eyali akootinze nti muhoozi yagamba bwati nkukootingira Nyakayirima yafa ededi Nyakayirima is more 100 better than Kaine Mizimu ededi Kazini goba weraba nga Kasirye Gwanga generali njagala mbulye olinga jeno ki waliwo n'abeero diyu benda baawo nga balinga bajjeno nga akyaliwo ero diyu naye nga alina elementi y'obwa jeno gwe mwana gwenzere kankulire gwe mba nkulaba entunulayo entambulayo
enjogerayo byokola era nga bwonyo omwenge byebyo ekirala ekyamaanyi ennyo era kye wakola oli musiyazi waleeta ebisiyaga e Uganda gwe ne kitawo n'ennyoko kubanga bwena otambula bwoti eno oyinayo akabina eno oyinayo ekkudde wano oyinawo ekibegabega mu mugongo wano oyinawo evvuunya oba wakkulu otya naye jeno kyatakola fiziko jeno kyatakola mubiri omubiri bagukola neba naye musajja gwe naye gwe omwana wa muno wasibye waki Museveni gwe musobya omwana wa mulimba ffe tutuula ne tulaba jeno mwekamba buulire nali ndi mu bodaboda lumu nababuulirako omusajja gwe navuga akyakijjukira ogenda kijjukira mutegere nti nosirimba nali nva nansa na kiro ntuuka wano ng'oyisiza ku kyennabweru ekyawaggulu ojjeene Kampala waliwo amafuta agali awo bagayitaani oba wolefaamu oba waati waliwo awo akagundi awo ng'ojjanga ku kibulooka waliwo omusajja omukulu yali musajja oba muyima oba munyarwanda nga mukulu nga muwanvu bw'ati emmotoka ye yakutukira awo akakono n'agipaakinga ku petrol station eyo n'ayimiriza bodaboda nze nali nzize gwali mwaka gwa 2016 nga tuli mu kalulu aka 2016 kubanga nze navaayo kawedde Museveni lwalayira lwenkola interview yandeeta wano omusajja ne muvuga namutwala enaggulu bw'otuuka ebukoto kkirira bwoti awo awali church bweti ogende n'ekyo ekkuba eryo werigwa awali koona bweriti ekiva enaggulu ku geeti ezijja awo wennateeka oyo omusajja nabagambye bw'okolanga nange ekintu saba nnyo Katonda nfe nga sinnakyogera kuva 2016 mbijjukira ng'ebyabaddewo eggulu twagenda tuvuga nga nvuga omusajja nga tunyumya ku byabufuzi ne mugamba bwenti ne mugamba naye kusinzira Uganda bweri nti Museveni ne Besigye balina otuviira mu byobufuzi bombi batuviire twetereereze eggwanga omusajja nambuuza kiki mwana gwe ne mugamba abo abasajja babiri basana batuviire mu byobufuzi politics wa Uganda atereere ne mugamba kisaana tufuneyo omuntu ne mugamba Museveni akyalina chance ku parliament ndi mu bodaboda nze nanzirugala jacket mpunya egundi ennyindo ziteekeko eno bwoti tuyagala kumpunya mu mugongo mpunya element mpunya omutwe mpunya jacket mpunya biki naye omusajja ndamunyumiza emboozi ne yeerabira nti mpunya n'agamba bw'ati ne mugamba Museveni alina upper hand ku parliament aleete ekiteeso kiyitewo nti pulezidenti ensobi z'akoze ng'ali mu ntebe tezimuvunaanibwa aba azikozerwa ggwanga adde ewaka awummule ne Besigye atuviire mu byobufuzi tufune omuntu omupya omusajja nambuuza ne mu bodaboda bulijjo waliyo abategeera mwana gwe otegeera oba oli mbega ne mugamba gwe muzeeyi osobola okuba nga gw'embega naŋŋamba newuunyiza mu bodaboda muli abategeera ndi mu bodaboda naye osobola okulaba elementi za ASP mbeera yentuulidde omusajja naŋŋamba mbadde simanyi nti mu bodaboda yambuuza bw'oba olaba ani asobola okujja erinnya lye namuwa ow'ekitiibwa eyawummula Luuku Olombi okumanya ndudde mu politics wa Uganda naye nga ndi mubbi wa kalulu ebiseera ebyo lukulwe ne mugamba Luuku Olombi oyo omulaba abasiraamu basobola omwesiga abeewaabwe basobola otuwa abakristaayo abantu bonna waakiri Luuku Olombi ajje atutereereza ekintu nowa Luuku Olombi mujjukira olwo nga His Excellency simujjukira ali mu bikoola omunoonya tomulaba yenna ali eyo wangeri nga simanyi nti yeye gwe kayine lugaba tetukulabamu element byoyogera bikulaga nga ekyo kyoli va ku bino kitawubira kupikamu omukka olinga baluuni gye bafuuwamu omukka bazanye ne paalireeyo negenda mu bbanga wagenda mu bbanga tukyasobola kudda era nyeneyo munyiivu baluuni eremedde mu bbanga oli mu mwenge gye naafaanana bw'atyo sebo gwe oba bwera bufaanana ddumba ye mpayo kyofaananya ddumba ye makudde kiki wena otambula bwoti olinga gwe bakubira eŋŋoma wena bwekoze ebintu oba oli musiyazi mwana gwe mbunoosiba jangu onkime Museveni gwe musobya omwana wa mulimba walimbira ki omwana wandi mutadde mu bintu byamanyi wateeka mukazi ono omupikapika mbu asobola okutereeza ebyenjigiriza najja natugamba mbu Africa teyakiika mu Euro kubanga mu Africa temuli nsi esamba mupiira gwe bibaleetera gwe obaswaza oyo mwana bwe yeeraba jeno kuki jeno aba alina reasoning waliwo bajjeno abatuliddemu olukwe bano bagundi bamugisha muntu naye alina elementi y'obwajjeno bw'ayogera osobola n'okukkiriza n'ogamba baba naye leero ayogedde makulu nange nno yannimbako oyo omusajja oyo
nga mpulira ngenda muwagira oyo mugisha muntu ne ku Facebook ne muwana nnyo ne mugamba ya jeno uyu naye kyana gwe toyinza kunimba kintu neki wallahi tosobola kuki ongamba eki nange nkima obolowooza tetumanyi bajjeno wama tugende mu kigambo kya Katonda nve ku jjeno wammwe mbujjeno kyamulumya omwana yamubuulidde amazima ate oluzungu lunene nnyo bamaze dunvuunulira ebigambo sibiwulirangako simanyi subsistence of farming ebigambo bannaayo omusajja oba yasomerawo oluzungu ebigambo sibiwulirangako sijja balimba nze sirimba omusajja n'engeri gye yasengesa ebigambo olinga abitegeera tobitegeera biringa ebirina amakulu amanene nnyo ate biringa byotategedde olinga byotegedde nafunyeyo eyo omuzungu ali Bulaaya ne mubuuza bino ebintu bitegeeza ki nabinnyonnyola nenja nkola program nze kati nina abayambi all over the world ngenze mu kigambo kya Katonda obudde bugenda kubanga kyekikulu ekyandeese mu kusiiba kuno mutaaginge buli awali kitaffe mu Katonda njagala babuuza mukamba bulire Uganda yafa Uganda weefiira yamala kufa substance eri mu Uganda oyo enzikiriza Katonda bwamala okuva mu kifo ebisigadde byebyo bye mulaba e Uganda abasajja ba Katonda n'ekkanisa bwe bamala okufa eggwanga libonaabona ekyo njagala okikkirize abakulembeze bwe bava ku Katonda abanaddiini ne bava ku Katonda mmwe mubonaabona kiba kyetaagisa abantu okwenenya wabeerewo omugigi omulala ogusituka gukwate egundi gukwate amaganduula gutereeze Katonda akomewo Katonda tatunula ku kibi muleka mbabuli abasajja abo bwe baali nga baagala okutujja ku Katonda batusomesa nnyo okubaagala n'okubatya okusinga Katonda ekyo badde okimanyi kati tuteekwa okutandika kati okutereeza ebintu byonna ebyakyama tetuddamu kutya bantu tute Katonda batugamba nnyo okubakubira batusabire okusinga okutuyigiriza okwesabira batuyigiriza nnyo okugenda batusabire batusiiga amafuta bo be balina omwoyo omutukuvu ng'omwoyo omutukuvu alinaawe osobola omwewa osobola okumukyalira n'akukyalira n'omugamba naye omwoyo omutukuvu ng'oluddewo okuyita gye ndi waliwo oluyimba edda twaluyimbanga tompitangako nga bw'okyalira abalala nange onkyalire bo bagamba tomuyita nkubira bw'abaawo ekigaanyo enkubira nze mmanyi waasula leetayo akakadde nkusiiga amafuta mu ntobo z'ebigere era ekisiibo kino kyannaku 14 wekiggwako ngenda basiiga amafuta ne mu bigere buli omu wano olinyanga Mukama akuwaddewo nga tannababba waawo bukyanga babasiiga amafuta mu bigere nga tannababba waawo ebyo byonna byakubalimba waliwo eyampeereza aka audio omukyala ye Nabbyani simwerabidde Elizabeth ani agambye bannayuganda muve ku bintu Yesu akomawo ekibaziza ku bintu abo abasajja batulimbako nti Katonda Yesu akomawo 2020 yakomawo bakomezaawo kipropaganda bannange Yesu akomawo kati ekibaziza okugobaagoba omusajja omuzeeyi nga Yesu ajja kiki Yesu ajja enkya listen nzikiririza mu Pelagia ndi musomesa wa CRA nzikiririza mu Pelagia the second coming of Jesus Christ I believe in it ekyo sikibuusabuusa naye ekyo tukiteeketeeke mu mwoyo nga bwe twerwanirira mu mubiri ajja kusanga nga ogenda kuzikirira Yesu agenda kujja naye ekyo tekikugaana kulima mmere okay obanga Yesu ajja toddamu kulima oba Yesu ajja toddamu kutwala mwana ku ssomero oba Yesu ajja toddamu kusuubula tutuule waka byonna tubiveeko lumu anti ajja lwaki tuva ku byabufuzi olw'okubajja lwaki tuva ku bya abasajja baatugambako mwetegeke waliwo ekintu ekitambula kiva mu ggulu kigenda kugwera ensi era kasitola ba 2000 ng'ayingira bw'ati ffenna 2000 twafuluma mu nnyumba ate ofiire mbitafaali nga tewali asobola kujjayo ate muve ku nnyumba zammwe zino ez'ebisenge yunge osobola okikwata guleda n'ekisimbamu bweti n'ekigagambula okuva kuno ne ku paaka empya niye feza muli wano waliwo emmuli wano waliwo akagogwa wano waliwo ekibawabawa wano waliwo empagi bajjawo kifunfugu ku kifunfugu bali kutuukako dde twafuluma ebweru 2000 twamuyingirira bweru
munzikiza tetulina amasanyalaze tuli eyo mu kyalo tuli ayo twasamasama tulinda Yesu akomewo twamulabako ate be bamu ne bakomawo ne bagamba bannabbi babulimba Yesu yagamba waliwo abamulanga waliwo abali mulanga mbunajja naye tewali amanyi kaseera yadde olunaku nayajja kituufu Yesu akomawo. I repeat, muteeketeeke emmeme zammwe muteeketeeke omuntu wammwe w'omunda naye ekyo tekibajja kukoosa eno. Yesu yagamba ba Peetero nkomawo mbatwale, yagamba ba Peetero mbalekedde kyaki era ngenda kukomawo mbatwale, yabatwala naye ye tannabakudda. Tebabalimbe ekyo ekibooziboozi ekitandise mu makanisa batandise okubajja ku ebyo byebyaleetera abalokole okutuula obwavu ne butuluma ne tubba empale ebiraka kuba Yesu akomawo. Nze ekimu ekyannuma we baasomeseza enjiri eyo ekintu ekyasinga okunnuma sikyogerangako nkibuulidde mu mikwano gyange aba Bible and politics nagamba maama ngenda kufa Yesu agenda kudda nga sibaddeeko taata nga nze siridde ku bifi bingi nga nze siguliddeko ku mwana wange empale nga nange sirabyeko taata yatuzukusanga nagamba munzukuke musabe sawa 9 ye yeebase abeere eno ffenna tuwulira amaloboozi n'abuuza wire nga simuwulira wire weebase nolyokoje ayi mukama katonda kitafaanyiza bena mukama mukakitange taata mukakitange taata awulira eddoboozi lyo siba omusajja yeebisse taata ningamba naye nange nja kubeera taata siva mu buliri siddamu kusaba ku makya kuva kuzukuka nsabe ku makya nga ye yeebase abeere yatuwira buwulizi ani oyo gundi aliwanga simuwulira ne muzukuka ne musaba oba oliawo oba n'afuluma mpola mu kisenge kye najja ng'asoba naako booluyi naddayo ne yeebaka ye taata. Neŋŋamba Yesu agenda kujja mu 2000 nga sizaddeeko ku mwana neŋŋamba oba muzaale naye nga taata ne maama muganda wange ozaale ngo neŋŋamba ne bannange oba nzaale omwana oba mugule mu dduuka nga mpulira kinnumu kubanga nze sigenda kuzaala ku mwana babalimba. Yesu ajja kudda bibye nammwe mukole ebyammwe bibatwala mu maaso nga bwe mumulinda. Yesu ajja kituufu ekyo ekiboozi kibajja ku mulamwa yagambye bannaaye ku kyendaba yamaze dda okwerula wano mu koona yamaze dda kituufu. Yesu ajja yenjiri bweri ntuufu paragia the second coming of Jesus tebajja kubya bw'aba Yesu ajja ne Museveni ave ku bukulembeze kuba Yesu ajja bw'aba Yesu ajja ne Museveni awummuleko NRM ewummuleko kuba kakati ate yeetukala katira kinga Yesu ajja ebyo baba naazaamu kiri. Waliwo omuntu aŋŋambye mu byalo abasirikale batambula nga bakebera amasimu g'abantu bwe basangamu ekifaananyi Kyagulanyi oba oluyimba ng'owedde mbuno obeera muyeekera batiisa abantu. Omukadde yagambye munnange ngikwatira mu kisenge era kyova olaba ne bwe mukubanga sikwata nze bwe nsangako missed call nga mbabiipinga aggalawo ennyumba naggalawo n'oluggi lwa wakati naggalawo luno olusulamu enkoko anti enkoko z'omukyalo zisula mu nnyumba naggalawo olw'embuzi naggalawo n'olulwe n'alyoka akwata essimu. Mbwe abasajja bababuuza kasita bakusanga olina profile picture ya Kyagulanyi oli muyeekera ebyo bo nga babikola. Ife batugamba Yesu akomawo ddi basajja mwe Yesu Bible etugamba tiwali na malayika amanyi Yesu lwadda gwe mukazi gwe wakijjebwa ne malayika ayinza okukola olugambo. Yesu ayagala kujja mu biseera byagwe bugwi atwale baatwala dde abasigadde mu kyekola mwe ebyo babalimba. Programu engenzeeko ate wulira abasajja baatusomesa nnyo okubatya okusinga okutya Katonda. Baatusomesa nnyo okuteeka obwesige mu mafuta kyebava babasiiga butto ogenda onyereketa bakusiize butto agamba togakwatako galeke gakulukute ne galyoka gakusiiwa buli bwe gayita gakusiirira we bweta kudda wali akakovukovu nogamba amafuta gayingidde bibutto babasiiga bibutto. Mufu kyogera nawe nsabira n'onoonya Katonda bakusiiga bibutto mbuno omwoyo omutukuvu ayingidde olina oluwumu ne bigenda biyita mu luwumu n'ogamba omwoyo omutukuvu ng'abalagala omwoyo omutukuvu bw'ati bw'abalagala ate nga wayingidde bakulimba. Omwoyo omutukuvu tayingira bw'ati. Omwoyo omutukuvu Bible egamba bw'eti. Yesu agamba mu Peetero nze ndi ku mulyango nkonko nanzigulira. Omwoyo omutukuvu tayita mu nkovu tayita mu luwumu ali ku mulyango akonkona muwammwe bamubasiiga mu ntobo z'abigere ye buli lwabasiiga mu ntobo z'ebigere ng'ayongerako ekyapa ekirala kati agenda kugula kyapa kya 30 mweki
kati agenda kutandika kuggulawo akawunti mu banka ze Kenya kubanga eze Uganda yagambye zonna yazimazeeyo talina banka gy'atalinamu akawunti ebyo baabalemaza kati 222 eno yenjiri yammwe tewali amanja njiri sijja kusobola kubamalayo mwenna eno yenjiri yammwe atagiwulire gwamanye mugende munoonye mukama okusinga abasajja ba Katonda bagwe eddalu nga musobodde okikkiriza nti abasomesa b'abaana bammwe bo bagudde eddalu ekyo kyo nga mwasobodde okikkiriza ne mugamba tutekewo ensawo turehabilitatinga abasomesa bannange abasomesa bagudde eddalu bannange abaana baffe nga mwasobodde okukkiriza lwaki temukkiriza nti abasumba bammwe eyasudde abasomesa eddalu mugamba nti tasobola kusuula bakitammwe mu Katonda ddalu kazimba mugalu mumulaba kutambula kulwakuba alina bireeva asula wali ekkanisa eri wano ennyumba eri wali abo abasajja bagwa eddalu katubabuulire wulira tufube nnyo kubanga tutegeera Katonda tusome Bayibuli okusinga okutugendanga okutubuzaabuzanga mu bibozi byabwe bitalina makulu kati omuntu eyatulimba omuntu eyawasa n'agoba najja n'atugamba Abakanani mbajjeeko ekikwa nnyammu omupya nanga bamaama batunda bamaama abapya nze wange yafa maama omupya bamutunda wange endenguleyo SP talina maama yagamba nnyammu omupya namwanjudde nabajjeeko ekikwa mwenna Abakanani nabajjeeko ekikwa kuba kibadde kinnumiriza mbasumba nti anga ndi mu bwenzi kati chaputa eri eggaddwawo mwenna mugende babanjule kubanga nyammwe mwanjudde n'avaayo y'omu n'agamba obwana bwo amabizzi g'oku Facebook gansibako mbuno nayanjudde niwe mubuuza Kayuwa musajja wa Katonda Kayuwa akimanyi twagenda ku pikiniki ya P7 ffe twali abagenyi abakulu ng'omwana w'omukulu atuula P7 abali mu lockdown omwana yasoma ddi P7 abamwe basoma abafe nga tebasoma oyo akyali kitaffe mu Katonda oyo akyayinza okukubuulira ekintu n'okitwala akyasobola okusiiga amafuta omwoyo mutukuvu n'ayingira ddala ddala oyo mwoyo mutukuvu yakuyingira gwe bw'oba omuwulira oyo bwe muba mumulaba mwoyo mutukuvu yakuyingira yakubalagala abakyala bavayo batambula bwe bati wano waliwo ekiyigo nsooke ngende bamusiiza amabuto babasiiga bidiko atambula lwa nsonga egyo abasumba be bamalawo bidiko mitwalo 3 bidiko mitwalo 3 akawujju ate sina akawujju kasiiga abantu 12 ne bannange lwaki tetuddeyo ne tutegeera Katonda wulira kino ekyawandiikibwa kyembaleetedde ekyawandiikibwa kyembaleetedde omusajja wa Katonda ekkanisa yeebeera efuga gavumenti kiri Uganda wokka gavumenti okufuga ekkanisa mu Bayibuli ekkanisa yeeba efuga gavumenti yetambula negende w'abasajja ba Katonda nabagamba bannange we are stuck somewhere solution eri ekimukama atugamba ki nga Museveni yalina okutambula najja n'abuuza omusajja wa Katonda bannange kino ekya COVID tukikole tutya mukama abagamba ki wabula Museveni atuula n'agamba amakanisa ngaggadde abasajja ba Katonda ne bagamba mujje tugende entebe tumugambe ate amakanisa mu Bayibuli tekina we kiri Bayibuli ze basoma batulage nze nange mbaleetedde ebyange omusajja wa Katonda abeera n'enkizo ngera Kayuwa bwe yagambye byenkola mukama nsooka kwogera ne mukama lwakuba ate kulasiti yamweganye mukama bw'abagambye ekintu okikola bw'onoosoma ekitabo kya 2 Kings chapter 13 etandika ng'ekulaga bakabaka Yowaasi watu ono n'azaala gundi ono n'afuga emyaka 17 oli n'afuga mu Egypt egenda ekkirira naye etuuka ku Yowaasi kabaka Yowaasi eyafuga ku mulembe gwa Elisha naye kitaawe gwe yaddira mu bigere ye Yeroboamu eziti ulira yali yeeyonoonesa Isirayiri n'ekubwa olw'okuba kabaka teyagondera Katonda wa Isirayiri ensi ne bagigoya Katonda n'agabula ensi mu mikono gy'abaana ba Mowabu n'Abasuuli Abasuuli ne babonya Isirayiri nga babuli we bagisanga kati oli bw'amala okufa ne bamuziika mutabani we Yowaasi
akwata entebe. Yowasi bw'akwata entebe Bayibuli egamba bweti ng'eggwanga lyonna ensi yonna yeetabulatabula Isirayiri baagitaagula emisege gigitaagula eringa etalina Katonda nga n'omusajja wa Katonda yasirika kubanga beeyonoonesa teyeegatta ku bali abeeyonoonesa ye yasigala bibye n'agamba kambaleke babakulu. Omwana bw'alya entebe Bayibuli egamba bweti mu lunyiriro lw'14 yasanga Elisha nga mulwadde ekyo ekirwadde kye kyamutta n'okumutta Bayibuli bw'egamba nti endwadde ye eyamutta yamusanga ku ndiri nga Elisha mulwadde omusajja wa Katonda nga mulwadde akatonda tekakyagenda nga mulwadde anyenyera awulira omutwe gunyenyera yali awulira ng'obukowekowe bumulumira wano mu kibegabega wano side wano ng'ate viviri bira wano ku nkoona weeriti n'agamba bannaaye ng'omusajja wa Katonda awulira ggwawo Yowasi n'amugamba bw'osoma ennyiriri zigamba baali baakuba amagaali ga Isirayiri ne bagagoyanga obuugi. Ezo zimmamba zi99 abasajja baazo bonna nga babagoyanga obuugi Bayibuli bw'egamba ne bakulukutanga mukoka. Nga Isirayiri tekyalina kyebagambanga. Isirayiri tekyalina kyesobola kugamba ggwanga lyonna nga Mukama yaligabula. Yowasi bw'ayingira mu bukulembeze n'atambula n'agenda anoonya Elisha ali ku ndiri. Elisha ye yali omulwadde Katonda we yali mulamu amafuta ge gaali malamu. Kazimba Mugaluwali bw'aba taliiwo mu mutere yaka video kano serwadda mu mutere yaka mu batere yaka gundi kano lwere buli ssaawa yabeera mu State House n'akomba essowaani yakayine kayine mizimu n'amala okulya n'agamba Bishop tumwerabidde bannange mumwongerereko wano leeta ekyo ekifi yongerako akaceere lwere talidde bannange tuswadde. Omusajja wa Katonda lwere mumutereko omutwe gw'embuzi mumutereko ebinyindo lwere ne bakuwa ebinyindo by'embwa bye babadde bagenda okuwa embwa zaabwe ne bagamba omusajja wa Katonda afisse bannange ye Mama Fina yafunye dda Mama Fina gwe basooka okuwala bannange Kayanja tubadde tumwerabidde ebinyindo biriwa musigaddemu binyindo mubireete ate oweerubaga asigadde bannange tajja kudda mwana gwe yongerako akaceere omwana n'agamba muleke ekifi baatujjangako ebifi byaffe ng'omugenyi akyadde kulunga sijja kulima nsemba ne bankuba neŋŋaano ddulima ekifi kyange kyemuwa omugenyi buno omugenyi azze ate olumala okikugjako ne bakutuma wire mukwate ebidomola mugende ku luzzi kuba amanyi ngenda kuyimirirawo nkibanje nze mumpita wa kusaaga nga ngenda kuyimirirawo mutunuulire mu sowaani era akirekewo njijjewo ngende enkyeddize part 2 era nga maama agambirawo owire kwata eseffuliya anti amazzi twagakimiranga namu seffuliya nze mummanyi oteekamu oluyina bwoti kubanga bw'otateekamu eseffuliya egenda bweti otuusa gonna gayiise oteekamu olulagala olunene ne lukwata amazzi ne gatasunda n'ogenda ku luzzi ng'onyiiziira n'okomawo ng'onyiiziira omala kufunako kadde kasamba mupiira ekifi ne kikuva ku mutima buli lw'okijjukira ggoolo ogikuba bweru kati ne batandika okuggyako abaana bannange ne kayiwa omusajja wa Katonda gwe mwana gwe leeta ekifi ne bayungirira ne bawa kayiwa Kayanja Bujingo ne bagamba eno ya Mama Fina tubadde tugenda kugiwa mugireete lwera agirye mugireete tugiwe lwere n'oli ebimere bya Mama Fina mbumuli alya mu State House. Omusajja wa Katonda Yowasi ye yagenda ewa Elisha Nayamani ye yagenda anoonya Elisha Akabu ye yagenda anoonya Elijah. Bw'abaawo obuzibu mu ggwanga wabula nalaba Kazimba Mugalu erubaga ku kiseku yugundi ng'agamba bw'ati bw'abaawo bonna bagaggawale kati abakristaayo basaana okuyamba balime kati gavumenti nga bw'okola ebya bonna bagaggawale creativity for all of prosperity of entandikwa kati ffe mutuwe enkoŋŋaano tubeere nga tubawa kuba tumanyi bwe bakola tusobola obbatuukako abantu baffe senga mutuwayo obukadde nga 8 ne tukola bonna bagaggawale mu ntandikwa ya werese operation creation. Ekkanisa eri ku kituuti esaba omukulembeze omukulembeze yalina okugyewa omusajja wa Katonda omukulembeze yalina okugyewa Kazimba amugambe abantu baganya okumpuliriza lwaki tetwogerako n'abantu bannange n'amugamba tebagenda kuwuliriza sooka ogenda okole bwoti ogyewo ekibi jjawo ekibi mu Isirayiri jawo ekibi mu Uganda lwaki otemula abaana senga baatemudde owuwo nali njagala amubuuze gwe senga olwaleero bakuleetedde muhoozi kayine mizimu nga ye yabadde atudde mu kifo kya Kawuma owulira otya
babikubaganyemu abo ebirowoozo Museveni agambe gunsinze sikyaddamu kutta mwana yenna era n'abaamusse baabano Isirayiri eveemu ekikolimo wabula Kazimba Mugalu ekyo takyogera abanja bonna bagaggawale mu ntandikwa ya operation werese creation bonna for all eyo ntandikwa yalaga yatukolera ki ani yagaggawala ku eyo ntandikwa Bayibuli egamba omusajja Yowaasi n'agenda ew'omusajja wa Katonda omulwadde omusajja wa Katonda ne yeekakaba n'amubuuza obadde ogamba ki n'amugamba kitange yasobya Katonda Isirayiri eweddewo n'amagaali n'abasajja bayo tetukyalina kyakulwanyisa abasuuli byonna babimazeewo tetukyalina naye tufa tuggwawo omusajja wa Katonda mulwadde takyasituka naye omukulembeza akkiririza ddala nti mu musajja wa Katonda mulimu Katonda omunene Bayibuli egamba bweti n'amugamba leeta obusaale n'aleeta obusaale n'amugamba gulawo eddirisa eryo ery'amakkiriro eryamwambuka ery'amaserengeta n'amugamba liggulewo n'amugamba kwata omutego n'akwata omutego nsoma Bayibuli n'akwata omutego gwa kasaale n'amuyambako mwalaba ku His Excellency nga alagirira Babi okuba emmundu yakwata Babi n'amuteeka wala naye akunyinokakolamu Maama Ebeni omanyi tewali muntu ankyankalanya mutwe guno nga Kyagulanyi Kyagulanyi nja kugoba olimba His Excellency nze nagambako Maama Ebeni nti gwe Maama Ebeni kankubuulire sinza kuzimba kayumba ng'aka Kyagulanyi ako Bobi Wine akakayumba nga nkagazaaki naye nga bwe ngamba tusula mu kivulu mu biyumba by'ettaka muli ekiku ne mugamba akakayumba ako mbunulo kuti alina ennyumba avimba mwagala naye ate akakayumba nga nkuteeka ntya mwaka akayumba n'amanya nti omusajja alina vision yono nga musuza atya mu kayumba ako naye teyasobola kutunulako alabe kaasulamu kali kati ndi mukulwana waakiri nzimbeyo fuleemu ng'eringa gulawundi fulo ya Kyagulanyi awo nange envimbe njoba joga naye luli nange namugumyako ne mugamba naye gwa kakayumba wo kalaba okajaamu agenda kulaba ng'ekiyumba kibi naye mwe temumanyi n'abakyala temumanyi omukyala akulema atya bugingo nagamba nno Teddy yamulema yakulema atya kiki Teddy kyeyayagala kyewali tosobola muwa kiki owange namugamba gwenze nga ngenda okuzimba nga nyimbe nga nyono n'obudde bwange eyo gwe wulira nzizeeyo wali wembadde omusajja wa Katonda mbadde nkijja ku kino nga Kyagulanyi akwata Babi amuteeka wano mu kifuba kye namukwasa emundu namugamba now this is a machine gun kati olaba eno bba ogiteeka wano kubanga bwekuba esasi lijja kusika kati oyinza okugwa kati emundu giteeke wano namutereeza bwati namukwatirako bwati ekyo nteeko kikolera Maama Ebeni nange nga tuyimiridde bwe tuti ekyo era Isha kye yakola Yowaasi namugamba kwata omutego n'akwata omutego omusajja wa Katonda ne yeegaganula n'akwatako ku mikono gya Yowaasi bwati buli kintu nabagamba bw'oba osoma Bayibuli gisembeze mu bintu ebya bulijjo ojja gitegeera bw'onoosoma kyenkunnyonnyodde ojja kisangawo n'alasa akasaala akasooka bwe ne kagenda ne kayita mu ddirisa ne kagenda n'amugamba Mukama guddewo essuula empya akakasaala akagenze ka bulokozi bwa Katonda namwe okutandika okukuba obusuuli okutanula n'olwaliro okuva lw'ozzewane wa Kazimba Mugalu okuva lw'ozzewane wa Sserwadda okuva lw'ozzewane ng'onoonya eky'okuddamu ogenda kukuba obusuuli n'amugamba kati kola bw'oti kwata obwo obusigaddewo obukube mu ttaka Bayibuli egamba bw'eti olw'obunafu bw'obwongo bw'omunnabyabufuzi oli n'akubamu obusaale busatu tebamugambye nti obapi bamugamba bukwate bw'oti kati bukube mu ttaka n'akubamu kamu n'akubamu akokubiri n'akubamu akokusatu n'akoowa omusajja wa Katonda n'anyiiga n'amugamba laba omusiru ono Mukama akugabudde emirundi gye wandikubye senga obadde okubye emirundi egisoba 5 oba 6 obadde ogenda kuwangula obusuuli ennaku zonna ne bwemba nfudde naye olw'okuba okubyemu obusaale busatu n'okoowa ogenda giwangula emirundi 3 era eriddamu n'ekuwangula definitely that's what happened era emirundi 3 gye baakubako era ne baddamu ne babakuba ne baddamu ne bababonyaabonya
Bible egamba babalindanga buli nga lumu nga bayingira omwaka omupya ne babakuba Isirayiri newowola buli ng'era ekyo kyatteeka buli ng'omwaka gutandika nga Abasuuli bajja ne bakuba Isirayiri bagireko eŋŋaŋala omusajja wa Katonda mulwadde ali ku ttaka naye munnabyabufuzi azze wa musajja wa Katonda wabula bo bambala ne beekyusakyusa ne bagenda ewa Yowaasi kyovula Uganda eri ku bikukujju Elisha be bagenda ewa Yowaasi nga Yowaasi yalina okujja ewa Elisha kiki kibunyabunya nkugambye Katonda asobola ddala okutugabula mu mikono gy'abasajja abo bwe tuba tetukoze kye tulina kukola. Abo abasajja basobolera ddala okututunda. Abo abasajja basobolera ddala okukubya eggwanga nga naddala nga tebakoze kye balina kukola. Omusajja yali ku ndiri yali alina solution. Kazimba Mugalu atambula talina solution. Serwadda Doctor Kayuwa wa supernatural degree supernatural simanyi forces of change of what alina mu degree supernatural oba yagifuna ku university yawa yagende wa Yowaasi nga Yowaasi alina okujja ewa Kayuwa awo wena yatulidde obulokole nenva ku chapter ya Kayuwa ngenda kuddayo bambatize ngenda kuddayo nnoonye Yokaano mubatiza ambatize ebya Kayuwa si kyabibala. Oyinza otya okunnimba Kayuwa nga watusomesa omuntu engeri gy'asobola okwawukana n'otubuulira Pawulo alimba ate nojja n'otugamba nedda bannaye muleke kumpanda bigambo ffe twagenda era okumanya nga byali bintu nga bya kigundibundi waliwo abo ebyambalo era twayambalanga abagenda okuziika ow'obusobozi bintu byali byeru ne ngamba tugenda kuziika wa busobozi oba si wa busobozi ne bangamba ayambala ne ngamba ate munnange amu odiman auto let me put on ne batwambaza yambazaawo ebintu luli mwabiwaana banaye bayambala banaye obalaba bwe bayambala ng'ennyange ne bagamba ebyo ebintu bye byaziika ow'obusobozi babambaza amajadu babambaza babiwongayo oyo Yowaasi bagwe Elisha bagwe eddalu kati be bagende wa Yowaasi. Nze mbuuza video ya leero ebuuza bakoze kye balina okukola. Museveni alina ekintu kyasobola okwebuuza ku bannaddiini kiki yabagamba temusala layini nze temundabangako nga mbatiza temumpa advice mugende muli ebisiyaga byammwe temumpa advice muli babbi mugende mubbe bantu bammwe temugeza ne muyingira mu byobufuzi nga Yowaasi yajja Bible egamba yamukabirira namwegayo namugamba musajja wa Katonda amagaali n'abaana ba Isirayiri n'amagaali gonna si kyalina kyakulwanyisa nze byonna baabikuba ne babimala. Mbuuza omusajja wa Katonda ye yalina gw'okirabanga kigatta okubanga musajja wa Katonda yalina military solution. Eno problem yali ya military problem. Baina Isirayiri juzi yajja netuyamba netuyigiriza engeri y'okulwanyisaamu omutujju. Era senga baali tebasoma ngeri yakulwanyisa butujju CPS sengeri ku ttaka naye baali babasomesa osobola okulaba omuntu era baatugamba wuuyo najja bwati n'atambula n'anasula baali bamutegedde dda nga baba Isirayiri yabasomesa naye ku luno Isirayiri baagikuba nga terina solution esomesa abalala ku luno baagikuba nga terina solution negende w'omusajja wa Katonda atayingirangako magye negende w'omusajja wa Katonda nga yalina military solution eri nga ya military. Nkole ntya yali badde agende wa general yali badde agende wa commander in chief naye yaddukira wa Elisha okufuna problem ng'ate nga ya military okutaasa bannayuganda abafiire Congo solution eri wa musajja wa Katonda. Kyova olaba mutabani wa Museveni atambula bwati bamutika solution z'atalina musajja watu yenna bwazengerera n'afuka mu mpale yenna n'akola bwati buli omu n'avuma kati wali owuliddeko omuntu avuma Solomoni jenu oyo mwana bwe mutuna bwe nti ndabamu ddumba ye ow'emyaka egijja Solomoni bagenda mukuba essasi mu mutwe Solomoni wa Kyagulanyi oyo omwana nze mulabamu obukulembeze mulaba mutya oyo mwana jenu alinga ddumba ye wano yayawula yakula bwati asinga kitawo obuwanvu era akumukkiriza ddumba ye kwegyo emyaka oyo mwana bw'anaabeera jeno waliwo omuntu ajja muwamba nkuwambi obonyabonya Uganda
abonyabonya bana Uganda nkuwambi Solomon bane njagala okwebaza abazadde mwenna abatuta abaana bammwe ne bayingira amagye g'amawanga ag'ebweru lisiti njiyina abaana baba na Uganda bali mu magye g'Amerika ag'Ebungereza agawa mbalina lisiti njiyina byonna kati byonna bigattira wanewa Eraisha nze nyina solution kati ngenda kutereeza Buganda Diocese nga nsinziire Gomba Kasaka ekereziya ngenda girongosa nga ntandikira Mitala Maria uyu musajja veterani mu mujje Mitala Maria ate ekikwatagana ku buwama ekikwataganira ku buwama nedda basebo mbwe muba mutandika okwonoona Uganda temujja kutandikira buwama era ku mulembe guli buwama yali yakayira Museveni yayita mu buyisi ngaawo wonna Kayiira yatereeza awudda Museveni bw'oba oyonoona Uganda tutandikira buwama awo ngenda kufaafagana naawe funa walala gy'otandikira Emitala Maria nedda uyu musajja bamujje Emitala Maria Ssaabasumba Ssemwogerere ngenda kubabeerako paka Kazimba Mugalu yagweddalu mugenda muti ewaayo waasa okufuna solution y'ekkanisa yo waasa alina solution y'ekkanisa mwateekawa solution z'eggwanga Uganda basajja mmwe nababuuza muyinza okutuula Kadino Nsubuga waatudde omusajja yayogera ekigambo mukwano gwange omugenzi awumule mirembe ow'Abasoddokisi Yona Lwanga yagamba NRM nga tennasensuka ng'akakeeka mwe temulabangako kakeeka kaswensuse nze nafukira ebikeeka keeka ebyo n'embugo twebika embugo nga baziwaanawaana nafukira olubugo n'endukutula ne bampa awaadi ewaka nafukira olubugo ebyo ebikeeka keeka ogenda n'okifukira ne kikaluba bwe kiti ne kibanga ekipapula ne kikola bwe kiti n'enkomawo n'enkyebakako enkya n'enkizaako paati 2 emirundi ng'esatu ekiro kimu mugenda okulaba nga enkuyege ne zikirya n'enkikyusa n'enkizinga bwenti omulundi ogwokubiri n'enkizaamu ogwokusatu n'enkikutula ne bakifulumya ne bakisuula ebweru ne bampa olubugo ne bagamba gwe weepankapanka nalufukira ne bampa awaadi olumu taata nabagamba yajjanga nze n'emitwetwe emiranamiro n'atunula bw'ati nga ku buliri tulinga basuzeeko abantu 7 nangamba asiimwe namanyirawo kati anzise nangamba asiimwe konze wange taata nga nze natunula wansi nze nandi bwenti nangamba jangu nenzija nangamba ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo ono omwana kakati kino si yeye either aliko bajjajjaabe oba aliko bajjajjaffe nga be bakikoze leero mujulidde kubanga ate omutwe gufuka gutya Mukama omutwe gufuse gutya ne mugamba kati awo muzeeyo kitegedde badde onkubira bwerere nange neebuuzaamu nafuka nti emitwetwe n'emiranamiro ne mu makkati ne sayidi nange sijjukira era bw'aba kunkuba yansabira nagamba omuzimu guno mu linnya lya Yesu gusooke gugende ne gugenda singa tekwali saala naye olubugo nalufukira n'endukutula mumpita wa kusaaga era nze sikubira mwana kufuka mama wagamba banayo omwana era yayongedde muleke bw'oba tosobola kumusabira muleke nze manyi kyekitegeeza ate saagala mugamba kuba nze saafuka ku buliri nze taata wulira abasajja ba Katonda mukole kye mulina okukola ne bw'oba toli mugagga mwagenda ne muyingiza obugagga mu kkanisa Katonda kye yali bawadde nga privilege bannaye ne mufuna kasente ne mubatizibwa nako mwatandika kuvuga gundi za kyuma kya Yesu yabuuzizza naye nze mbuuza lwaki Katonda we Uganda okukola ennyo omusumba abaamututte mu Amerika Pakisitaani tebabuulirayo njiri lwaki buli omu alwana agenda mu Amerika abooluganda Mukama yeebazibwe Mukama wa wano w'amaanyi nagenze mu Amerika bampadde visa era bwe bampadde visa ate ne bampa ne tiketi ate ne bagamba nze situulatuula ku nnyonyi temuntuuza ku kaliya omanyi mwe abatalinyanga ku nnyonyi ofikkira ne bakusiba eri emabega ku kiwujjo ne bakusibako enkoba nogenda ng'empewo ekukommonta temwalaba ono omugundi omutalabaani juzi ono nga babawambye yabuuka n'agidda mu kiwujjo ennyonyi gundi yali emuleka eba etuuka mu mita nga 7 mu bbanga n'akongoka ate bamuziikako we yagwa yasimawo ekinnya n'ayingira mu musenyu ne bazzaawo ettaka tebaatawaana muzuukusa oba baziika mulamu be simanyi omusumba n'agamba nze situula eyo mabega ku nkoba kunsibaasiba nkoba era bampeereza n'egundi
kubanga bampadde ticket nga kuliko ekitanda ngenda nebase era wabaddewo gundi game twagenze tuzanya pool table munyonyi bibeeramu olwo Katonda waabwe akoze nnyo kumbe Museveni ye yamututte kusoma bisiyaga waliwo omuntu aŋŋambye basomesa ebisiyaga ku Green Hill awo Namuwongo abaana babawo obutabo bw'ebisiyaga abaana bamwe bwe mutaye bajja mu bisomero ebyo simanyi international school muhozi yaleetayo ebisiyaga mumulaba kutambula bwati yenna atambula bwati alinga Kasabeni kusaasira yenna atambula nga Sitesha Mayanja atambula nga Winnie Nwagi era wayambala ekiteeteeyi tumwawula ku Winnie Nwagi mbujeno bali mu kusomesa abaana bisiyaga era omusumba najja nagamba abooluganda mumumanyi Mukama kye yakoze Mukama yatugulidde Kananirandi walayi nga ne mukuba engalo oyo omukazi Flavia byekwasa aba infiltrate ajja naawe obujulizi omusumba wabona ye yankwatako nangamba genda oyogerere UPDF mama nzaani byekwasa omuwala wa byekwasa inze mama okuyogerera UPDF senga si Katonda wa wano ne mukuba endulu n'abagulira ettaka n'abazimbira ennyumba n'amala Reverend n'amunyola ensingo Reverend nafa ne bateekawo Omunyarwanda anti mwebaza Katonda mbu Yowaasa abawadde ettaka Yowaasa agaba ettaka Museveni abagabira amataka abagabira emmotoka yazijjawa Museveni yali tannaba kujja ku bukulembeze yalina kyagaba Kyagulanyi waakwata nampa mayiro y'ettaka mugenda gamba ntandise okusabiriza Ssaabasajja Kabaka ye namusabye mumanyi olutalo olugenda okusituka ku Kananura nga bamwadde ekyapanze ne batampa naye mmwe temwanda bakunzi bwe nayinganga njagala ekintu ne bamala ne kabatanda n'enzija leeti ne bamenyera mu kagaati ng'abalala balina toosi namba maama talya maama ifuno nti alina okunsuubiza nti bwe balireeta ennyama ajja kumpa ebifi ebyo birimbirira mu kiyungu nga tusiika ekimunkirira wano nga tuwulira omunnyo ekimunkirira mu ddiiro bwe kiba si kyekyo siri oba guweddewo banoonye engeri gye banzikakkanya mugenda kuddamu okukiraba nga Kananura afunye ettaka nesifuna ttaka anti ffenna tuli Banyarwanda nange bampe nange bampe Kananura ye nga bamuwa kati mutandise kwebaza batta bantu nange nzije mbattira omuntu nabbanja mumpe ettaka bwe muba kimwagala muŋŋambe naye nteeka okufuna ettaka kati His Excellency ye bwampa ettaka n'agamba wire nkuwadde Semakokiro Plaza yagirina Museveni abagabira yali alinaki Museveni abagabira kiki yali alina nga tannajja mu buyinza atubuulire Museveni asobola okuwa eggaali yali alina eggaali z'abagabira yazijjawa bw'aba yali taziina ku mulembe gw'obote zagaba kati yazijjawa mweba eraisha ab'omulembe guno si mmwe mwina ogende wa Yowaasi yalina okujja ewammwe naye olw'okuba mmwe mugende wa Yowaasi y'ensonga lwaki Isirayiri ekaaba mugende musome ekyo ekyawandiikibwa mmwe mbazuukusa mutegeere nnyo Katonda okusinga abo abasajja mutegeere nnyo musabe nnyo okusinga ogenda obbasabira mu kansolingi tosobola kusoma Bayibuli nekuddamu ekigambo mumanyi nti Bayibuli kigambo kya Katonda waliwo omuntu omu oŋŋambye oyinza okuba kati ng'omwaka kati oguwulira gugenze gukusaze owulira obulamu bugaanya oyagala nakwetta waliwo Mukama ayinza okukugamba ekigambo nga mu Bayibuli n'osoma Bayibuli Mukama n'akugamba ekigambo n'oseka wekka ng'osomye ekyawandiikwa bw'oba tokituukangako tonnaba kusoma Bayibuli ekugamba ekintu n'onyumya nayo Bayibuli mugiyita yakusaagamu nabagambye Bayibuli namu tesaana kugema ebyo bye mugenda ne mufuna zijjaabu zammwe mugende mufune zijjaabu zammwe Bayibuli namu tekolola wabula babaga nokera ku makya n'otuula ew'omusajja wa Katonda n'okwata ennamba ku ssaawa 9 n'akulaba ku ssaawa 9 ez'ekiro n'okwata ennamba ku ssaawa 9 ez'ekiro n'akulaba ku ssaawa 8 ez'emisana ate n'atabaako kyagamba n'agamba teekaawo $5,000 genda Mukama akikukolere mu linnya lya Yesu nedda pasita mbadde nkugamba nyine mbalabe ku kkundi nkugambye genda Mukama aginyige nkugambye genda Mukama aginyige $5,000 gye nkukwatirako genda Mukama aginyige mbalabeyo genda wamayi ne 10 aliwa alina 3 gwabajja nga watuddwa olunaku lulamba omusajja wa Katonda akugobye tulina nagwoyinza kunyumizaako kati olumu Katonda kira embalabe badde eyengedde etuuse okugira obeera okola bwoti nga weekwata owulira ekuluma ogenda okukola bwoti ngeza amasira n'ogamba wamma etaano tegifudde bannange aginyize bannange Katonda weeno ngaanyiga embalabe bakulimba senga wasabye Katonda yali kunyiza embalabe
yandiginyize ku kundi yansinga n'okulimanya byo byemubalagana bw'aba akuwadde obudde n'agamba katulabe ogenda okuvayo ng'otambula bwoti mugende munoonye Katonda okusinga okunoonya abasajja ba Katonda obudde bwe wamaze ng'onoonya omusajja wa Katonda okuva essaawa 9 paka ssaawa 8 ez'emisana lwaki tewabumaze mu mikono gamba abaana bakuviire mu kise gamba abaana bave waka bagende leero bazanye ogalewo ewaka osabe obeere ne Katonda wo mu kisenge ekyo tewali mwana kubuuza munnyo oba tebalya balekeyo oba tebayiya bagende wa Nasaza bagambye Nasaza nga 19 akomawo ku kyalo waliyo olumbe bagambye munoonyeze Nasaza bagambye waali ngenda kwogerako ne Nasaza mbagambye ekyalo kyonna kigambye munoonye Nasaza mugambe tavaawo nga tanfunye si kyali wiiro oli ow'ebipanga Nasaza munoonye abaana bagambe bagende wa Nasaza basaba omunnyo tebageza ne bakonkona ku kisenge ekyo onoonye Mukama okuva ku ssaawa 8 ez'ekiro banna Yakobo yamugamba bw'ati sikuta Yakobo yamugamba sikuta yamala mumega kigo Katonda n'amugamba Yakobo gwabadde ekikolimo kati gwe mukisa Yakobo nkyusiza erinnya lyo gwe Isirayiri konkutte ekiro kiramba paka nesigenda obudde ne bukya ng'onkutte n'onkuba ne ku jjinja n'enzija olubale nkuwadde byoyagala taata Yakobo okuva ku olwo eyali Yakobo n'afuuka Isirayiri nafuuka mukisa kwata Katonda genda mu nnyumba y'omukwate bw'otyo mugambe kati leero sikuta oba nfiira mu nnyumba muno leka nfiiremu ajja kujja kubuulire yamugamba Mukama sooka ombuulire ddiiru ki eri wakati wo nange ne maama bw'aba wange nga waali muwonye ekyo kyo tukiveemu nkoyo okukaaba bwe kiba si kyekyo ŋŋamba n'amundaga mu ntaana kasita yantwala ku sikuriini n'amundaga mu ntaana ne mubuuza lwaki tewakiŋŋambirawo ne ŋŋenda ndi emmere genda okwate Mukama entege n'amagulu okkirizibwa obudde bw'omaze ng'ozunga n'okugamba appointment ebaawo nsinze jangu ogenda kuza omwezi 3 ogwokubiri ogenda okkebera ku kalenda ng'omwezi gukoma ku 29 banange pasita nabadde nerabidde ate olwaleero lumu ogwokusatu waŋŋamba 29 waŋŋamba 3 ogwokubiri ate olwaleero lumu ogwokusatu pasita wankoze eki nagamba sorry you know I'm from America, so please let me consult my secretary to give you another appointment. But I think you have my mobile number. Okay, ties first. Eri bagisazizaamu noddamu n'olinda omusajja wa Katonda ties yo yagenze mmwe mugende wa Sister Roda mutegeere Katonda okusinga okumubategeerera olaba n'abasajja abaganda abedda abaali tebannaba kusoma ku Bayibuli bagamba bwe bati keera ng'otuma omwana obako keera gwe weegendere gye batunda amata kubanga yeetuukidde tanywa mata bangufu abaganda be bakyogera totuma keera ogende gye bagatunda keera ogende w'omusajja akama ku kyalo kubeerako omuntu akama gwe tukayana omusanga mu kiraalo ng'akama n'omugamba toyiwa mu mazzi sooka onzijemu era akugamba naye tobuulira abalala tubuulirako abalala n'amala okujjamu n'ateekamu ekidomola ky'amazzi n'ateekamu bulubandi ne gaddamu ne gabeera ga yero ekyalo nekigamba omusajja oyo alina otutabannaye twa yero munywedde bulubandi eyanywedde amata yeyeetuukidde lwaki temwetuukira ku luzzi lwa Mwoyo Omutukuvu ne mutumayo gundi Serwadda be mutumayo balina ebyapa 30 bujingo genda ogulewo akawunti mu buli banka genda ogule ettaka buli w'olisanga bujingo lwaki mwe temwetuukira lwaki babatuukira yeetuukidde tanywa mata bangufu Mukama abawa omukisa eyo ye message y'omwaka omupya tutegere Katonda okusinga okunoonya abasajja ba Katonda abaagwa eddalu omusajja awasane yeegaana tamanyi kati n'abakazi baayina nabagamba alina omwana mu house girl alina gwe yagulira essimu oyo ye naganya omukkiriza paka nga bujingo akyogedde ajja kyogera bujingo mumuyita wakusaaga ajja kujja akyogere ti omukazi namugulira essimu ne mugamba asirike yagenze kudda ne mabisi ne basamayasama nabyogera bujingo ajja kyogera sinaba kukikkiriza paka nga ye akyogedde kuba byonna byenjogerako amaze bikkiriza nze newakana tasobola kugoba Teddy kubanga yali akyogedde omusumba ogoba otya gwe wawasa mu 9 mu 8 n'omugoba mu 2018 ogoba otya omukazi era nange neŋŋamba tasobola yamala kuŋŋamba namugobye
namugobye kubanga abadde alina akaleega ng'alinga katundiramu obunzaali. Ne mugamba watugamba waliwo awaayiriza omuntu asobole okumusibako amatu g'embuzi amuliise engo. N'agamba awo nali nsaaga. N'atugamba bw'ati, mwe bavubuka mmwe aba people power mbalaba muzungazunga mulina obuwala mwagala nnyo sekisi. Obufumbo si sekisi. Omanyi mwe mugenda ne musiruwala mulowooza obufumbo sekisi n'ogwa mu mukwano lwa sekisi. Sekisi si mwe bufumbo. Obufumbo kisukkako awo. Najja n'agamba bw'ati, maama nnyabo, omukazi mu wiiki neesisobola kubeerako naye waakiri emirundi 16 ewiiki. Ne mubuuza bugingo obufumbo sekisi oba si sekisi. Yagamba oyo omukazi yamulumya nnyo mu wiiki. Waakiri yali badde amulabamu emirundi 16 abaana mu bajjeewo. Waakiri ewiiki 16 mwana waani gw'oyinza emirundi 16 ewiiki. N'agamba naye nga yatugamba obufumbo si sekisi. Oyo ye bugingo wammwe. Lwakuba mwe mubyerabira bw'atandika obyogera ne mumufuuwa ssente. Mbawe ennamba yange ya mobile money. Muyinza okulaba wano ennamba bwe zino ziri mu 5. Oyinza olaba bwe zikkirira n'ensigalawo ne maama Ebeni kwali. Nsigalawo ne maama Ebeni bambi n'agamba akasajja kakitukoze bannaye abantu bagenze oba ate katayogeredde ki ku nnamba. Ali eyo mu ofiisi agatta bintu awo ali mu kugatta nnamba wano ali mu kugolola baana asoma comments yambuulira bye muwevuma awo. Kwali ali mu ofiisi addukanya gya ofiisi. Era waliwo bingi okubulookinga. Singa nangamba nti oyo mu bulooking muno musaaga. Mukama bawo omukisa. Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olunaku lwa leero. Nkwebazizza gwatuyisiza mu mwaka omukadde. Mukama tuwe omwaka omupya. Mukama situlayo Elisha asooka akwataganye ne Yowaasi. Mukama abo abasajja ba Katonda. Eriya yateeka Akabu ku bunkenke paka ng'amuweesa omugongo. Ne Mukama ekiri e Uganda Yowaasi yajooga. Yabayita tuba tuli awo nga Lwere akunganyiza abaana ba people power bonna batwalidde Yowaasi. Yowaasi kyava abavuma n'abasuulasuula eri. Naye Mukama situlayo omulembe gwa 2022 Uganda etereere. Mukama twagalayo Elisha. Anaakola ekyo Mukama kyamugambye. Yamugamba era Bible yamugamba okoze otya okubya obusaale 3 bwokka n'okoowa oli wangula emirundi egi. Kati bw'ogiwangula wiiki emu kitegeeza eziddako zonna bw'omuwangula bwe yabawangula ku Mande ne bakomawo ku Lwokubiri n'abakuba ne bakomawo ku Lwokutaano n'abakuba yabawangula wiiki eyo yokka ne baba bema paka Katonda lwe yataasa Isirayiri ng'ate ogwo omujiji gwonna guweddewo ne wajjawo Prophet Ebeni n'agamba nedda bassebo kakati eno ssuula mpya. Mwe musituke tudde eri Katonda. Musituke tuweereze Mukama tuwaabireyo abasajja bano. Kati ffe tukitegedde tuwaabire Elisha. Nkugambye Elisha yali mukadde naye ng'amaanyi gaalina. Omusumba wasobola okusa ndi mulwadde wa ssenyiga kati omugongo gonagonjera wanogonjera amagumba ensosituka ku makya ng'amagumba gajera nenga kuŋŋaanya naye waliwo abankubidde essimu pasita ssenyiga nnuma ennyindo zikutte ne ngamba kale mu linnya lya Yesu wonyezewa naye ng'ali ku nze. Omusajja wa Katonda asobola okukusabira nga mulwadde era temugaananga atalina mmotoka ansabira ate waliwo gwe nasabira eyo ewammwe eyo ng'ebipapula bye byekutte. Simanyi ayagala simanyi gulini booti gulini bikikaadi nali eyo simanyi empapula ze zitule tusaba nawe afuna empapula ze. Nze ndi mu kunoonya maama bandirinnyako ennyonyi ngendeke eyo nsooka yo nagirinnya. Kakati mbuuza maama Amerika oba bayitawa yankubira ye n'abifuna simanyi oba ndigenda. Omusajja wa Katonda omulwadde akusabira n'owona era temubayisangamu amaaso bali ba Elisha. Siyogera ku Kazimba Mugalu, siyogera ku wa Buganda Diocese Buganda Region sibeebu njogera ku Elisha. Bali eyo mu byalo bempale ebiraka omusabira nakusabira n'ogenda oyambalani zinengato ziyitaani zino Nike simanyi Adidas nova mu sandaka. Mukama byonna mbisabye mpita mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda eza byonna tusabye amiina. Mbadde nsaba mweno musaaga ne Saara ya wano mbadde nsaba aliyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu anoŋŋanye
tambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu mwana Katonda ayinza byonna. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abampeera omukisa mbagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe n'essanyu mwenna. Bannaye mbagala nnyo ndi taiti nnyo nnyinza okulemererwa okubatuukako buli omu naye bannaye mwenna mbagala. Bw'onooba tolabye message mu kabokisi ko nga naye oyina ennamba yange nina ennamba yo, I'm sorry. Nkugambye ndi mukuddamu message za birthday 19th. Kyokka tuyingira January ndi mukuddamu za 19th. 18th. So bamikwano munsonyiwe nja baddamu mpolampola. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Prayer Warriors mbatumidde mwebala okukuma ekyoto okusigala nga kyaka nja sawa yonna nja kujja. Njagala okutumira abantu mwenna abandabira e Uganda. Waliwo baganda bange abatunzi Peter ne Emma mbatumidde nnyo mujja ne muteerako abantu ne balaba programu eno. Waliwo baganda bange abali Kaliddubi awo Gangu side eyo ewa Sheikh Kirevu omugenzi Mungu amuwummuze mirembe muli eyo mundaba n'okwetoola Uganda yonna. Nsaba Katonda omulungi ow'ekisa mwenna abampeera omukisa abayise we mutasobola kuyita bulemu Mukama w'omukisa emirimu gy'emikono gyo. Omwaka guyinza okuba nga guganye naye leka 2022 gubeere omwaka gwo. Toggwamu ssuubi teweemulugunya. Maybe guno gwe mwaka gwo guyinza okubeera omwaka gwo Katonda nga anaakulokola kantu katono nnyo. Omusajja yasoma ebirango kwolwo yali tayagala kugenda na kuziika neyeewaliriza bw'owaliriza akagaali kavaako olujigere n'agenda n'asoma ebirango nga Kyagulanyi waali 20 yabadde man of the year 2021. Barando empire gye yampa Muzeeyi Matte yagitutte. Empire munyambe tukomyewo Barando omusajja yagitutte asoma birango sikyalina. Empire yamba wabiridde empire gundi Barando gye mwampa bagitutte omusajja yagitutte. So essawa yonna Mukama akuteekako ekikyo mulinda awalindirwa. Togezaako kwetta togwa mu maanyi togwamu ngenda kuzimba ennyumba nze ngeringa eya Kyagulanyi dole nali njivuma ngamba nze akayumba ako konna bw'okatunuulira nno sisinza nakeebakamu. Maama Ebeni n'atategeera nti bannange tusola mu nnyumba ya ttaka ne mugamba laba ggwe bwe tusola olaba wano bwe tuva wano tugenda waffe naye muganda wange naye mwebale nnyo mwebalire ddala okumbeererawo mumbeereddewo ne mukyusa n'erinnya lyange. Mukama bawa omukisa. Genda ku YouTube osubscribing gendayo olabe olikinge okomentinge comments nzisoma ne bwe so Mukama bampeera omukisa. Nalabye wali akantu katandise okubala akadoola nakalabyeko mbulabyeko obubala. So mukwano mugende musubscribing tuzimbe ennyumba eyi wakiri ground floor nga nange gyensulamu awo mu ddiiro. Mulaba mutya nga nange ensulawo mu ddiiro ngewange wafaanana ng'eddiiro lye. Temulaba nga awomba w'amaanyi. Wakiri Maama Ebeni muweeko haafu ya promise gye namugamba gwe subscribinga ku YouTube kimala. Mukama abankuumire abanjagalire mu linnya lya Yesu. Tusinkane enkya Mukama bw'aba ayagadde. I sign out.